erinnya lyange mpitibwa Honorable Odongo Samuel Kansala akiikirira eggombolola y'e Namaku district ey'e Mukono. Nga Mukono district local government ensonga ezibadde ziyitingana ku mikutu nga zitambula, ensonga zetuteako essira ng'ekibiina kyaffe eky'opposition ekye-NUP, ensonga era President Museveni zaateekako essira, ensonga ezayawukanya Honorable Mpuuga mu banne bwe babadde mu struggle okutwalizaamu ensonga z'enguzi. Nga President bwe yagamba nti avudde ku nguzi ezaawagula ajja kudda mu local government, naye alina kye yeerabira ye ng'omukulembeze bwe ensonga z'enguzi ate mu local government zaasukka zaava we zirina okukoma. Engeri gye tulina kye bayita decentralization, in fact obuyinza bwonna gavumenti yabuzza wansi ku bitundu. Kyova olaba nga Mukono district government tulina budget, twayisa budget ya buwumbi 7.5, naye omwaka wegenza okuggwerako nga tuli mu budget nga tuli mu buwumbi 10. Omukulembeze ayinza obutategeera zijja zitya, naye mu sente ezo ezijja okubanga budget yeeyongera twayinamu kye bayita Greater Kampala Metropolitan, naye however much twayinamu neeyo tuyinamu ne irregularities eziva ku Ministry ya Finance, sente ez'ekiyaayi ze bayingiza mu budget y'e Mukono ate ne baddamu ne bazizaayo. In fact waliyo ne miliyoni 3, waliyo ne miliyoni 3 ezajja nga zirina okukola emirimu. Waliwo engeri basamuga sente mu gavumenti oba obukadde 3 ebyajja nga birina okuyamba ku mirimu. Olumu gavumenti esindika sente okutuyamba ku bizimbe, tuba n'amakubo agatali mu budget, ne batuyamba ne batuwaayo ka surplus sente ze baba balina mu ggwanika lyabwe ne tukola emirimu. Nga bwe mulaba Nabulamba tulina omuga gwe Nabulamba gwali gwetaaga sente obukadde obusuka mu 6 miliyoni 6 mu budget y'e Mukono twali tetuziina nga tetugiinaamu, naye ng'ekkubo lyali essential. Kati gavumenti yatuyamba ne tuwa obukadde bwe 5 ku 6 okulaba nga tukole ekkubo lyaffe eryawa ery'e Nabulamba. naye nziro esusse misuse and mismanagement of funds, obubbi, obulyake, enguzi. Nonako lwaleero sanzeko tiiso omu owena mataba bamuyita mwami Katamba musanzaawo ne mubuuza gye baleko ssebo tanzizeemu ne lwaki tonziramu olw'okuba nti mbeera ku cause eya sente z'omuwi w'omusolo gwe lwaki onyiigira ku kintu ky'okola. Kwanze siri accounting officer, if I greet you reply me. Kati woganda lwakwa na raisinze issues ya Mataba Town Council erimu property tax erimu 25%, erimu 75%. Zomazo mwaka mulamba nga tori meetinga namanda yavane kwecho yakwata council Reverend Bakalwa Mukasa yamusindikire baluwa namugambe ne baluwa njaga muwulire chairman Bakalwa kyagamba omusajja kyagamba namanda ngamugamba request for a council meeting ngayagala on behalf of the district executive committee I'm writing to formally request you for a council sitting to address a multitude of matters and recommendations that have arisen within our district before the end of the financial year. Bila abiri mwesa bila abiri mwena yamuandikira nga musanvu June bila abiri mwena ngayaga tutese ku kyebayita issuing double titling on public land ngayaga tugende mu council discussing a public accounts committee reports eza district neza parliament bana Mukono mujukira bulungi namanda yagenda mu paka ya parliament ne bamugamba osasuda abasomesa abempewo emyaka 2 nga twaga tumanye kye kyava mu parliament treasury memorandum nga twaga tu discussing n'ensonga za Greater Kampala Metropolitan assessment and status report ne kye bayita committee reports and recommendations buli tugenda mu council tutege kye bayita committee reports and recommendations bwe tugamba twagala buli mwaka tukole kino tukandike tractor tukole kino na kino nga twagala tubuze namanda ebyo bituuseewa namanda yabitudinayinga tayina kye yakola. In fact yakona ivinga nabakona ivinga nabo Bakalwa bamala okuwandikira speaker ne speaker nakwate baluwa
ne speaker nakwata ebbaluwa yino wano nagiwandikira Namanda kubanga speaker ye custodian ye mukama waffe mu council nagiwandikira Namanda gangamba in reference to the district chairperson's letter dated 7th June 2024 copy attached. He requested for a council sitting and the business to be discussed is proposed therein. In relation to all financial implications and facilitations to Honorable Council, please advise before the date is confirmed. Neba mubuza tuture. Namanda teyava kwecho. Yagera nakola ensobi. Natusasula nagenda nakona ebintu byakona natasula emyezi ebiri mtono kaga mwena zetakolera. Twayisa budget yatu emitwala 5 mwena zetutakolera. Enamani n'amakuba geetaage miliyoni light grading abantu babeere n'emirembe nina kye bayita rehabilitation of borehole yeetaaga emitwalo 2 mu kyalo okuta emiliyoni n'emitwalo 10 okuta obukadde obusukka 8 obukuta obugabidde bwete bulina accountability ne singa obugaba activity ogimpadde ey'okudiscussing ebintu byendiko ate Namanda yeerabira ekintu kimu they work on behalf of council bakola ku lwaffe budget gye implementing yaffe olwokuba nti gavumenti abawa obuyinza ffe batulabanga baweewe barejula bakataala era kyobola buli kyayagala kyakola mu buyinza bwe naye ate nekira ekizibu kya gavumenti kiri ekintu kimu gavumenti erina disadvantage megera nereeta abakozi omukozi nga tamanyi vision mission ne moto ya Mukono obuuza omukozi wa gavumenti amaze emyaka 10 what is the vision mission eya Mukono district nga tasobola gikunyonyola watagimanyi watasobola amanya vision ya Mukono eriko kye bayita service delivery corruption free society noba ng'okola ebintu ebyekito by'omanyi ate I appeal to government baleka tuwa abantu abagenda okuwummula Namanda alina emyaka 58 abalako emyaka 2 awummule kyakola kati akola kye bayita kifiiriza akola kye bayita twakubanga taamu egenda nga tuli bato ebyo Namanda kati byakola bwe yalaba nga amaze omuwaabira teyaswala yagala nanzugulako omusango ogwa cyber harassment mbodongo amutiisatiisa amukangakanga ku mikutu nene mubuuza nkukangakanga ku mikutu oli mubbi sikimenyawo obbye sente za gavumenti ate tobbye sente za gavumenti nange onzibiddeko emiliyoni emitwalo 16 gyesaagala era nemubuuza njagala opa account nteeko sente ze wanzibira kubanga sizeetaaga ziyina emirimu era nagenze ku poliisi ne bampa state bond yiyo eyefayiro era ne bajja ataakinga so muwoninga akomye okunkangakanga sijja kutiisatiisibwa kubanga amulaba ate mulabira ddala ate ku issue y'enguzi wendi mpaka ku musajja asembayo era ne bakansala mbabuulira bakwata akadde kabona emitwalo 16 ze bafunye bakazeeyo Namanda takomye ne kwekyo akutese omwaka bwe guba gugwako financial yabwe beggwako tuzaayo sente mu ggwandika lya gavumenti zetutakoseza ye Namanda yazaayo sente ntono enda nazikwata nazya ku account z'amasomero account z'amalwaliro nazya ku account z'obwananyini basekutale balina kitori kya sente babayita batya Speaker wa Mukono District Local Government njagala okuva onvuddeyo olwaleero okujja okutangaza eriwo okuva ku kiwandiiko kye twafuna nze nga speaker nafuna ekiwandiiko kino ng'ennaku z'omwezi 3 July nga bampita ku Jinja Road ku regional CID offices e Kampala ogenda okuwa obujulizi ku mbeera ey'obuli bw'enguzi embeera ey'obulyake n'obukenozi yeetabye ku district yaffe ya Mukono. Ekisooka nga nakasibeti nga office eno y'obwa speaker tetulina bintu byonna bye tukola biri wabweru w'amateeka. Okusinziira mu buvunaanyizibwa bwaffe tuteekeddwa okukubiriza enkiiko era enkiiko ezo ezibeera zayisibwa mu budgets zaffe nga bakansala. Mu financial yeyaggwa 2023-2024 twayisa nga tugenda kuba ne councils 6 ne committees 6. Okuba ne councils 6 ne committees 6 mu financial year eno gye tumalako twesanga nga tutuuzizza councils 7 ne committees 5 instead of 12 tubeera nga twatuuza entuula 11
olwa resources okubeera nti tezaaliwo. So ebigambibwa nti tukola emirimu egitali mu mateeka ekyo si kituufu. Twalina entula 11 instead of 12 olwa resources n'olwokubeera nti twalina bizinensi. Ekyokubiri ekigambibwa nti twenyigidde mu bubbi oba mu bulyake nga office ya speaker okubeera nga twetaba wamu n'abalyake oba obuli bw'enguzi ku district ya Mukono. Ekyo tetusobola kukyeyimbamu yadde kisiinyaako n'okirowoozaako nti tokisobola kuba office eno office tebeeramu yadde ssente era etteeka litugamba mu nnyo bannabyabufuzi tubeera eyes on hands off fogwaffe gwa kuteekayo activities ezikolebwa mu mateeka era ezo zaakolebwa ne bakansalazi ne basasulwa era mu mwezi ogwa May nga tumalako omwaka twalina entula 2 twatulanga ennaku z'omwezi 25 netumala ne tutulanga ennaku z'omwezi 31 kasita tutuula era tufuna kibayita sitting allowance okujjako local government act etuwa ne sente endala zetuteekeddwa ofuna naye zimandate gye tuli buli lwe tutuula ne tubeerako business gye tukola kura Mukono district tuba tuteekeddwa okusasula bakansala basasula emitwalo 64 Gemmanyi to the best of my knowledge nti basasula emitwalo 64 olwa sittings 2 ze baafuna ze twalina mu mwezi ogwa May n'omwezi ogwa June. Sente endala zenawulidde ezituvunaanyizibwako oba ezatuyisiza zetuyita zemitwalo 52 zetufuna ku nkomerero y'omwaka nga guggwako ogw'ebyensimbi. Essente ezo twazisangawo mu budget. Zaaliwo ku mulembe gwa mwami Lukoya, zaaliwo ku mulembe gwa mwami Andrew ne ku mulembe guno. Zakkabusi wansi okuva ku miliyoni emu ne zituuka ku mitwalo 52 ensonga nti bakansala abwa omulundi guno twajja nga tuli bangi. Era sente zino tubadde tuzifuna emitwalo 52 consecutively kati emyaka 3 sente zino nga tuzifuna. Sente zino kansala azifuna ku nkomerero y'omwaka okubeera nti emirimu gya zaakola reports zaakola monitor tekawo sente ezo zetubadde tufuna. So emitwalo 52 teyali nguzi wabula sente zetufuna ku nkomerero y'omwaka olwa emirimu gye tuba tukoze olw'okuyambako okumonitoringa okugoberera programs za gavumenti n'enkola zaazo nga bakansala naddala waneeno mu Mukono. Waliwo sente emitwalo sente kwe bazadde okubba ensimbi za gavumenti era aya appeal nze kyannemesa ogenda waba igigi kiri ekintu kimu aya appeal ku authorities eziyina ku buyinza ezikyalimu ensa olw'abaana Uganda ziyingire ku nsonga za Mukono. Nze olwo munakoye ekitongole kya IGG ovaano n'omuwaabira n'omugamba kawa yabbye ogenda basanga KFC ne kawa bali yankoko bali KFC balya nga masavu gali eno mu matama kati abo nabakowa nabo ogenda kuwaabayo banga baleetedde omulimu. Chovola yasagenzeeyo nagenze mu kitongole kya police kuba balina obukugu mu kunoonyereza balina ne komera mwe basibira bakasana kisega nti IG jasibira mu komera eri nengenda kupozwa n'ebintu byabwe sugwe gusooseze ku raisinga issues za Mukono nzize raisinga era nga bakomawo ne ku luno nyimiridde era nawonize n'abamawulire Nubwe mutabifurumye era mva kwene TV ntambule ngenda ku TV endala nenetukire nze kenyini ndabenga ensonga yange kolaki etuuka kyekyo dekaawo nempabira kira kutukanso kamara nempabira accountant mire nempabira CFO abasigadde bonna bajja kubayita town council zetano zina chebaita 75%, zina 25%, 75% bagita property tax zeze nsimbi town council zonna zezina kuli meetinga ku byaro. Museveni yakole teeka n'agamba bw'osoloza sente ku kyalo zisolozo ziteke mu kikapa kimu ebitundu 10 take ebitundu 25 byolina okukosa ebitundu 75 bize ku kyalo okumana manda mubbi ne Mukono babbi weewunye na mataba bayina kampuni gye bajjako milioni 5 kampuni bojjako milioni 5 ekyalo kyeriko eteka ligamba jjako 25% ziba milioni nga 15 ekyalo bokitwalira obukadde 3.5 kisigala kiyimba abakulembeze abalondebwa kisigala kiyimba abakulembeze bonna abaliwo n'emirimu gye bakoze era in fact z'olumu kyova mutuyamba nnyo osuula Museveni abakozi ba government mutuyambye nnyo era mukuuma omusuule Museveni wabino bye mukola
musura Museveni mwandibadde mumustrengtheninga waba okwata ebitundu 75 n'obiza ku kyalo bulamya gavumenti gy'okoleramu n'ate bw'obibba oyamba ffe okujja okubalaga ensobi zammwe so tujja kuzibayamba tuzibalage tulina ne 25% bukyanga namanda ajja Mukono yawaako namayoka gyenkiikirira kubanga yamanya Odongo kizibu Odongo disaster Odongo burden Odongo problem tasobola kulya sente za nama nga wendi era kye yakola mu magombole 16 yasasula sente z'ennama yokka era nazo yabawako ebitundu 2 ku buli 10 nembagamba ofunda n'omubinga mweru katukwate ezo amagombola gonna agayina abakulembeze era teyabawadde n'olwataano katono muneebuuza n'abakulembeze beegasa empuli abanwana munjogera ku munyago gw'obazze musooke mulwanire ebitundu bye mukiikirira bifune ensimbi mulyoke muzungire ku Odongo musooke mulwanirire bali bafune 25-75 ne mutuula temuzoogerako kati muli kukakadde kamu n'emitwalo 10 mulumba Odongo. Reverend Peter Bakaluba ku monitoring government funds waba ayina emivuyo bwekito mu district naye abaabulamu administratively kubanga ye commander. In fact nze namuyambe nnyo okumubuusa okumulaga district ye bwetambula manyina ekizibu ky'Abakaluba akola n'abantu abamutya abagamba sebo tata omutasa akuyita tata n'okola naye gwe tata wange ne ku district tulina abayita kaawo maama kati bw'oyita kaawo maama wo n'obwagamba genda webake wasojja genda webake kirira egombolere oba ekibuga ekito ekya Nakifuma Nagalama Town Council nga tetunagenda mu council eyo eya 25 yatusasanyako obulimba nti bawadde ba kansala emitwalo 5 gwabaddewo embeera ey'okugaana okuyisa budget then ne babawa sente ezo bayise budget ekyo tekyali kituufu era si kituufu tewali kansala gwe bawa sente okuyisa budget yadde omugulirira sente emitwalo 5 mu 2 tuzifuna ku nkomerero ya mwaka fenna sente bewa district speaker fenna nga bakansala fenna tuzifuna olw'okufika siimo wabula sente ze batuteramu okubeera nti bw'oba wakola omulimu obanga omaze okukola omulimu babule tumonitoringa tuleeta reports era bannange mbakubiza ne bakansala tuleeta reports era reports ezo ne zirabikira mu committees ne zirabikira eri ba sector heads ne babeera nga bazikubaganyako ebirowoozo ne bazifunako okulungamizibwa so sente ezo ze zagobya Honorable Sempaka nga tuteekako ekigamba nti twali bakulyanguzo oba twali tugenda kufuna enguzi nga tuganya okuyisa budget ekyokubeera nga mwami Sempaka yasasuddwa sente eza sittings ebbiri that is eya May eya 27th ne ya 31st ezatula mwezi gwa May nabeera nti yasasuddwa obwo bubeera bunafu bwa accounting officer kubanze we mala okola ruling ateekisa mu nkola ebiragiro byange abeera kaawo ne sector head so kati awo okubeera nti yasasuddwa obunafu bwa accounting officer buba tebukyadda gyendi nganze omukulembeze kuba sivunaanyizibwa yadde okumanya ku akaunti ye era simanyi na kumanya lwe bazifuna samanya ne lwe bazifuna okujjako nti nalaba nti ataddeyo bwe nga bataddeyo omusango ng'avuddeyo ku obujulizi naye teyankubira nako kuŋŋamba nti sente nazifunye ate zaaki nganze avunaanyizibwa ku ye naye bw'abanga yali alaze okwemulumya nti sente zeyafuna tezaali mu makubo matuufu kyendowooza nti yandibadde akubira kaw oba clerk to council kuba bebavunaanyizibwa ku nsasula y'abakansala. Tutunuulira ekibana NRM okuba nti bava mu NRM ne bagenda mu bibiina okuli nuuku wakati mu opposition yanga party eriko okusookera ddala NRM erina ebizibu bingi ebitalengerano ku maaso naye ebyobufuzi bya Uganda biriwo kufuna era ebyobufuzi mirimu bonna bannayuganda balina okumanya nti ebyobufuzi bya Uganda mirimu business oli ava mu NRM kwata alina kadi ye NRM kwesimbawo najja mu NUP emuwe ekifo asobola okujja okukulembera afunemu ensimbi teri ava mu NRM kujja mu NUP ng'ayagala bukulembeze ng'ayagala kukyusa ggwanga taliyo n'omu bonna ekibaleeta eno kunoonya nfunira wa abantu bali mu NUP nga bonna banoonya nyinza okufuna akafo era buli mwaba alwanyisa munne mu NUP kumusuula kufuna akafo so abantu ekibajja mu NRM
bave nufuna bifo afunya kadi ya movement ng'anywera ng'alinda omusaala nga wangudde akalulu. So ebyobufuzi mu Uganda abantu balina obitegeera bo bati nti ebyobufuzi mu Uganda bizinensi ate yesinga okufuna. Era bali b'enguzi bonna bali mu byabufuzi kubanga waliwo ziddiba ezikuttwa mu byobufuzi. Bannayuganda balina otegeera bannabyabufuzi nti twalina okubemalirako nti wange ono wa NRM ono wa NUP nedda wa NUP kubanga agenda kufuna omusaala agenda kufuna ensimbi. Bangi bakuva mu NRM bagende mu NUP singa obeerawo omuwaato gw'okwesimbawo. Wano mu Buganda Kingdom era osinga okuba nti obiraba nti wa NUP mwangu okuwangula okusinga wa NRM. Teri agenda kugenda Kalamojja nga we NRM avemu adde mu NUP kenoonya nkyukakyuka. Agenda kuva muno mu NRM nga wali mu Buganda agende mu NUP agenda yagala nkyukakyuka naye enkyukakyuka gye bayogerako yansawo ye. Bannabyabufuzi boogera ku nkyukakyuka yansawo kubanga ebyobufuzi mu Uganda tewali munnayafuzi sawa zino agala kujja kumanyi Museveni. Ekyo kigaba bannayuganda balina okuba nti bakimanya nti tewali nteekateeka yonna yakoleddwa egenda kujjako omuntu akulembedde emyaka 4. Omuntu emyaka 4 tebamuggyirako bati ku bigambo nakugenda ng'onyumya mboozi. Mulina okukola strategy nga strategy ya ddala nebeera ngeri planned bulungi okusobola okujjako omuntu amaze emyaka 4 mu ntebe. So kati bonna bajja batambula lwa kinyumu kufuna bifo kweyongera mu maaso bwe batyo. So si byawo kujja ku Museveni. Eyo enteekateeka tenana kutandikibwako ey'okumugjawo bw'otunuulira setup ya politics wa Uganda. Kasita obeera mu byobufuzi ng'omuntu owagira muntu eyo pati eba teriiwo. Pati zonna zirina okuba nti zirina enteekateeka nti omuntu awagira pati nga newojjako Kyagulanyi n'ossaako Musoke n'ossaako Mubiru musigaza eddoboozi lyerimu. Naye omukazi eyazaala ebyobufuzi bya Uganda ali omu baawula taata yekka. NRM omwami Museveni gwe bayimba kikyamu era NRM pati nnafu singa omwami Museveni aba avuddewo. Bw'ogenda ku NUP ena Kyagulanyi boogera yekka principal. Bw'ogenda mu pati ya FDC ekyagisuula Dr. Besigye kuvaawo kubanga baba n'omuntu omu tebawagira pati. Kyekino kirina okusobola okutereeza mu byobufuzi bya Uganda. Tuyige ebyobufuzi nti otuyingiramu tuwagira pati. Oli ava mu NRM temuwadde kifo kubanga tawagira pati anoonya kufuna nsimbi. Ava mu NUP nagenda mu NRM kubanga eriyo ssente. Naye singa tuzimba strategy ne bayiga okutegeera ebyobufuzi nga DP ey'edda bwe yali yasemwogerere nti tuwagira pati DP omwana omuzzukulu nga bonna boogera DP. Olwo politics asobola okujjawo omuntu w'emyaka 4. Naye bino bya muyaga bwe yaguyita era myaka 10 gyagenda okulaba nga waliwo omuyaga omala oguzze kuba tewali strategy yonna ekolebwa nga ya pati ya muntu asinzibwa. Kikiri ekyankwanzi leero mwami Museveni nga president basinza musinzi tebamuwabula, principal tebamuwabula. Kati ezo pati zombi zifaanagana yazikola ali omu era olugendo lwazo lwonna olw'okuba lufaanagana. Mwami Museveni aveewo Kyagulanyi aveewo zombi era zigwa kyekimu. Gwanga tebutandikidde wano Mukono district yokka. Era buli bwenguzi mu ggwanga kyafuuka kitundu na mpisa yaffe mu Uganda kaakati. Kyo tayinza kwawula ku bannayuganda bonna okuva ku muntu asookebwako kubanga enkola y'emirimu n'ebitongole bya gavumenti ebisinga obungi byafa. Abantu bonna abituulamu bakola kufuna ensimbi ezibaweebwa tebazimatira. So Mukono district yemu ku zi district mu Uganda ezitutakoze mu guno omwaka oba mu kino ekisanja bali mu ntalo. Ogenze okukola service commission tebakasawa kakiiko bino beekalakaasa bano abalala bagenze mu kooti. Ebyo byonna bikolaga nti enkola y'emirimu mu Mukono district si ntuufu. Kati obuli bw'enguzi bwe bujja seewuunya era kyangu nnyo okubeerawo obuli bw'enguzi mu Mukono district kubanga oledde y'empisa ate byonna ebikolebwa tebitegereka bulungi. Lwakuba nti omuntu yalina okwekenneenya ekiyitibwa enguzi olina okuba nti omanyi nti bagimpa lwa nsonga eno nti onampadde enguzi nzibire kino. Naye nga Uganda buli bw'enguzi oyinza kubujjawo era awo endaba bagezaako kugirwanyisa enguzi ntula wansi n'enseka kubanga ekizibu ky'okujjawo enguzi mu Uganda tekiri ku bano bantu ba wansi, kiri mu nteekateeka na mu nsengeka ya gavumenti ya Uganda. Ebintu byonna byakolebwa ku nguzi
ebya Uganda okutuusa nga tumaze okubembulawo ekiriba bw'okijja bwe tibappa n'olaba ebbwa nti lyakaze n'olisaako eddagala kati ogenda kujja ku poliisi ogyewo Enguzi poliisi yegenda okukwata omuli w'Enguzi so Mukono district okwa mu buli w'Enguzi eyafuuka mpisa ekiri ku pati ya NRM okuba nti Mwai Museveni pulezidenti wa Uganda bagenze ekyankwanzi kifo kye bagenzeemu nno kyafuka nga NRM nenge ekifo kye si NRM ekifo kya bannayuganda bonna nawe lwaddembo kigendamu nekyafuuka nga kya pati ya NRM era ensi yonna kyankwanzi bw'okyogerako oba oyogera ku bintu bya NRM mu ndowooza y'abantu mu Uganda ekyankwanzi kye bagenze okukolayo bannayuganda kibanda bafunayo bagenda nti bagenze okuwuliriza omulanga gw'abantu kigambo kya nsonga nnyo singa baba nga kibaliko nekibandisookeddeko kwe kugenda ekyankwanzi abalina obuyinza bavuga bannaabwe okusooka okuyiga okubawuliriza si kukozesa buyinza nga bo bwe baagala lwaki tukwata omuli w'Enguzi okumukwata ng'olina kusooka kwebuuza kuba byakwerinda ng'okujja okumwogerako lwaki tulonda omuntu ku kifo ate ntumukwasa ebitongole by'okwenda okusooka okumwekenneenya nti obuli bw'Enguzi olwokuba nti bufumbekedde mu Uganda ebizibu ebimu kuyeteddwawo naye kati kyankwanzi obuzibu buli bumu Mwai Museveni basinga obungi pulezidenti wa Uganda bonna abaminisita basinza musinze so bandibadde ng'abantu abakola ensoga bayinza okumuwabula ziyambeko bannayuganda bw'abawuliriza ne bagatta amagezi bonna ng'ebali bakisobola okujja ensonga emba bannayuganda naye kati ekyankwanzi bagenzeeyo baminisita tebalina buyinza prime minister naye mukazi talina buyinza bumala kutambuza mirimu minisita ayagala okukozesa eddoboozi owekitiibwa Mayanja ate obuyinza abukozesa nga tagoyedde mateeka basaana basooke beekuemu ttooki nga pate bo bennyini kabinenti woyo twaseerera baminisita ba Uganda luutu eno baseeredde mu bintu bingi ono alagira kino ono alagira kino ono akola kino naakola kino basooke batule wansi balabe obuzibu bwe balina buli luddawa olwo baleke bakomere bannayuganda basobola bakulembera obulungi ekirala kibandibadde bakola obuli bw'Enguzi bufumbekeddemu bo bennyini era bakabaka b'Enguzi okusinziira ku ekibakola mu kukwata kati abantu abali b'Enguzi nga ba NRM kyongera okukulaga nti bali banguzi Enguzi erina bwefubutukamu bennyini bakulaga nti bano baatuula bayise budgeti bagifune balyeko Enguzi 20% kuggwanga eddamba mulyeko 20% so bwekiba nga kituufu ekyo nga boogera bo bennyini basooke beebuuze minisita Kasaija yagaba Enguzi bamugire nti alekera ogigaba baddeyo ne mabega kutagikwatako baddeyo kujjako ekkomo ku bisanja bagende nga bekuba mu ttooki Enguzi yasibuka wa era ani oyo agigaba bave ekyankwanzi nga bakkanyiza nti Enguzi eweddewo bo bennyini Kasaba nakira nti Enguzi eweddewo ensi egeragenda mu maaso. President era wa State of the Nation Address yatujjukiza obutawa tulina olw'amaanyi okulwanyisa abakeruzi oba abalyake osobola bayita ababbi oba oyagadde kubayita ababbi osobola bayita abalyake oba oyagadde oba era baba balyake osobola bayita abakenuzi osobola bayita ekintu kyakyoyagala era olutalo lwa pulezidenti azaawulwana ebbanga lyonna araisinze awareness ku buli bw'Enguzi engeri ebunyirizaamu eggwanga era pulezidenti ataddewo institutions eziwerako nazoba ne support structure okuyamba okulaba nga balwanyisa obuli bw'Enguzi. Unfortunately ebitongole bingi birekinze pulezidenti ddawo tebirwana kimala okulaba nga oli bw'Enguzi bukola ki bulinyibwa ku nfedde. Ekyokubiri, abakozi ba gavumenti tebalina mwoyo gwa ggwanga bangi tegubaliimu era kyokola banga pulezidenti bakwata abantu abanjawulo nakolako ekyankwanzi eyo baministers ba PS bamemba ba seeke kirungi nnyo okuddamu okurevisinga ebirooto by'eggwanga lino
n'ebigendererwa byalyo ne lwaki buli omu ku ffe okuva wansi paka waggulu tulina okwewaayo okulwanira lino eggwanga mu luli bye tukola mu mirimu gyaffe mu ngeri tuweerezaamu bannaffe n'okwerekereza okulaba nga teweefaako ng'omuntu naye ng'ofa ku ggwanga n'ekkoberedde okola ki gy'oweereza kubanga ogwo omululu ogwo ogwa buli kimu kyange nkyagala bwe guviirako obuli bw'enguzi okweyagaliza gwe n'ababo ne weerabira banna abalala bwolina okuweereza. So president babadde kyankwazi yayogedde ku bintu bingi, ekimu ku byo mwabaddemu olutalo lw'abantu abo bali b'enguzi. Kakati president ekyo si kipya kyayogedde, azze akyogera ebbanga lyonna okitegeera. Yabadde ali mu kutujjukiza ati nno right now tulina okufokasinga ku lutalo olujja ssente za munnayuganda ne luziyingiza mu ssente z'abantu abaki mu nsawo z'abantu abatono. Era balabye ababaka ba palamenti bani yayogedde ku baminisita, yayogedde ku ba PS, ku bakaawo, ku bakiifu, ba accounting officers okusingira ddala kubanga be basindikira ssente abantu abo abalina okuza accountingira balabe kino project ekolaki etambula bulungi buli project ya ssente. So ojja kusanga nti no RDC ne site afuna ku report ya ssente nga wezijja naye alina kuyita wano kaawo mwafunye ssente mmeka zakoze eki kimu ku kimu naye nga channeling ya ssente ezo ffe tetukolaki tetuzirabako tukola omulimu nga namwe omulina okolaki gwemukola okumonitalinga essomero mwine twalina ozimba essomero lyazimbiddwa electric center yazimbiddwa. So this is an everyday thing tetulina okuba tukolako. So accounting officer oba kuwa miliyoni ya ssente tina ogenda ozimba essomero olina okumeka sure zimukolaki zisimbibwa. So president yagaya muna agenda kwongeramu ku bukambwe naye kyakikola si just bukambe bwokka naye nga n'okusomeseza abantu lwaki kibi okulya enguzi kuba essaawa zino eggwanga lyaffe liri ku point erumwa mu kitakuwulira bubi corruption awuliza bubi Uganda nti abantu babba ssente za munnayuganda nga balina gwe beebuuzizzaako tebakyaswala. So abantu abo president tumwebaza nnyo, yeebala okuvayo strongly era yeebala taking a position in a truth, it's a right decision. Tumusaba ayigende mu maaso amaking sure nti okulya enguzi kifuuka kye kizibu nnyo mu ggwanga lino era nekulaba nti abantu baffe ffenna tusukira wamutuakodinga president okulakonya ino eggwanga nokulaba nga bannayuganda baweerezebwa bulungi. So eyo pointi ekiwa ekifaananyi tekiri wano wewabeerawo situation yonna nti ssente zakozesebwa bubi bakansala nga walabye mwami Odongo batuufu okuvaayo okolaki okureizinga complaint ogumu ku mulimu gwa kansala kwekundula sota gavumenti Odongo atugamba mbona alina evidence yaweebwa ssente ye yennyini kana kyakoze. So yakoze bulungi okugenda ku poliisi n'awaayo obujulizi obwo era mwebaza mwami Odongo yabanyo yebalire ddala. Naffe tuli mu kusinziira ku bujulizi obwo okunoonyereza ku bantu abo era tukkirize ekkubo ly'amateeka litwale obudde bwalyo bwe banasangibwa nga balina obuzibu bwonna bwe bakola mu sisitimu eyo balina okukoleramu bagera kukangavulwa bulungi muteekeewo maaso gammwe maaso ku lutimbe. Paid back over a period of 40 years. So as you walk on these roads, I want to remind us ourselves that we are borrowing these roads from another generation. Esente zetwewoze okukola enguudo zino tugende ebbanja lino lisasulira emyaka 40 naye nga luwa oluguudo lwennyini lwe tugenda okukola contractor lwasayininze lwakuwangaala emyaka 15 bo batugambye banange ffe tubakolera oluguudo lwakuwangaala emyaka wakati we 15 n'abiri naye nga ffe gye twewoze ssente tugenda kuzisasulira emyaka 40.
So I'm telling you this so that you would safeguard this project jealously, because in the first place it would have even been a shame okuba nti fe ab'omulembe guno tutambulira ku nguudo ez'okusasulirwa abaana baffe n'abazzukulu, because you see in 40 years me and you tunabaawa mukwanya nze naawe by a miracle of God, suppose we nebwe tuliba weetuli olw'okusasira kwa Katonda okungi ennyo nga nambooza ali 95 years, but then ndiba nkyali mu basasula omusolo tusasule ebbanja, nga weewola omusolo nga weewola ssente osasulira emyaka 4 okole ekintu kya myaka 15, kitegeeza tukyalina okukola ennyo nga bannayuganda, because that means nti tunaaba tetunnamalayo na bbanja ng'oluguudo lwewozesa ebbanja lwolukoze eki luweddewo. Kyetuva tusaba Mr. Contractor, here in Mukono, I want to promise you, if you get any politician who comes your way and say that because you have won here a contract, give me something, report that politician, because we know that this is money we have borrowed, not from World Bank, but from Ugandans from another generation, because it is going to be paid back. For World Bank, they are so willing to lend us this money because they get it back with profit. But we are borrowing this money from another generation. So we want to see value for money. If we are talking about 18 months, let them be 18 months. If we are talking, in fact, Mr. Minister, for me, we are holding. We cannot even afford to come and take tea and the mandazi out of this money. We should reduce on the functions and the ceremonies. Agamba president yajja, gundi yajja, fena tutongoza, netuli kumabanja. Ata emikolo gino teekawo embeera egamba nti bakansala bafuna ssente zibatakoledde si kituufu era tekiriwe Mukono. Mu mwezi ogwa Desemba twagenda e Busia e Kenya era nga tugenze ku benchmarking eya okulaba butya bwe tusobola okwongerako omutindo, that's kye tuyita local economic development. Era bwe twatuuka e Busia ne tukola study tour oba ne tuyiga bo babikola batya under decentralization, okulaba nga ettaka lye balina nga district basobola okulifunamu. Era gye twaveeyo naffe ne tugamba engeri gye twayitaddewo ne project eyogamba nti ettaka lyaffe ery'ekyetume kuba lyerimu ku lyatutwala ettaka ly'ekyetume tugende tulabe bwe tubeera n'ettaka lyaffe ngeri ekyetume tusobola kulyongerako litya omutindo nga district ne tubeera nga tuli owuninze era ne tubeerako projects ezikolebwamu. So okugenda e Busia kyava kwagala kulaba nga ettaka lyaffe lyongera okukola. Tulina n'ettaka eddala eriri mu Kasula Reserve Forest nga twagala okuteekayo okulima enjuki, twagala okukulaakulanya ekifo ekyo. So tugenda mu study tours era tubadde nga tugenda tewali kansala afuna ssente gyatakoleredde. Then zino ssente nga tujjeko eza activities ezogamba tugenze ku benchmarking mu bitundu ebirala. Kansala ovunaanyizibwa mu kitundu ky'ogenda okulambula, like okulambula amasomero, okuwa reports ku makubo, okuwa reports mu health centers, kubanga bintu bingi bye tusangayo, okugoberera NGOs eziri mu bitundu byaffe n'emirimu gyazo. So ezo ssente kansala akola ebintu ebyo ebyokugoberera projects za government, okwetaba mu meetings like engeza PDM, okugoberera ssente z'emyoga, okutaskinga abavubuka okomyawo ssente like eza UYLP, bwe buvune ezo ssente kwe basinzirako oba kwe basinzira ku mirimu emingi kansala gyakola neteekawo package eyo ne tugamba nti ku nkomero y'omwaka kansala gyafunanga ssente ezo olw'emirimu gy'abeera akoze ne reports z'abeera akoze ku district ya Mukono. Kuba tufuna sitting allowance lwotula then ziri zibeera za kukola mirimu okuyambako okukola emirimu mu kitundu gy'okiikirira ne gy'otakiikirira ku district ya Mukono. So, Speaker, kikiwajje ku bbaluwa bagimpandiikira nga 3 era nga bansuubira okugendayo ng'ennaku z'omwezi 4 naye twalina olukiiko lwa Wulga erira nembeera nga saasobola kugenda mu budde naye omukulu n'avunaanyizibwa omukulu Ombase Richard ne mukubira essimu ne mutegeeza era ne tukkiriziganya nga ngendagendayo olunaku olw'enkya ku Friday ngende okukola statement yange ku ensonga eno eyampitibwako.
Mukono district awamu njaniriza nnyo era neebaza Mukama kyatusobosezza okwita projekiti zino mu budde buno. Twebaza nnyo President Museveni ne gavumenti ye yasobola okutufunira looni eno n'eraba nti nno kirungi okulaba nga ebibuga ne districts ezitolodde ekibuga Mukono ekibuga Kampala nazo bifuna ku birungi ebiva e Kampala, nti abantu b'e Kampala n'ab'e Mukono n'ab'e Wakiso n'ab'e Mpigi okutwaliza awamu bantu babeera wamu bakolera wamu, era ebirungi ebiri e Kampala bibiri bitagisa okubeera ne Mukono. Nsaba abatekinikozi baffe okulaba nga kontrakita be bawadde emirimu gino bagikola mu bulungi, kubanga tusuubira ebirungi ebigenda kuva mu projekiti eno okugasa ekibuga kino. Eno projekiti egenda kukola amakubo mangi, kilomita 14 mu kibuga kino Mukono si ntono. Kino kye kisoose mu bbanga eddene tuwadde mu kibuga kino. Actually mu myaka 10 mabega tetukolanga kilomita zisukka 10 ng'ekibuga olw'okuba funding ebamatu baffe badde etono, ne gavumenti yalabye zino ssente nga weeziri tusobola zikozesa obulungi okuyamba abantu baffe okukola enguudo, okuteeka amataala ku nguudo zaffe z'e Mukono, okuzimba akatale n'okuzimba emyala, okulaba nga ekibuga kino kiddamu okutinta. Kumpi buli waadi egenda kufuna ku bibala bino wano mu Central Division, ab'eggulu, ab'e Namumira, ab'e Ntaawo,